ebbanga lyetukoledde Namalima toogerangako ku musajja aliwa era abeerawa amaono mugamba ekyo oba tukireke buli kimugambe kubanga nyirire olabika bulungi afujirira yino okubanga waali afujirira waali America Uganda ali America tulina mutawaana atuleyo tuze nakola ejjena nenkola ejja mutuuka ku bukadde buno bwe tuliko nga tebikyali mu bino tulabagana ddi mugwa bugwi Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso nze sisobola kuba nti nakomerawo ddala kuba ndi Uganda na America nina obutuuze bubiri kati nsobola okubeera wano nemmalawo emyaka nembeera eri nemmalawo emyaka naye ekyankomyawo wano be baana mmwe abaana mmwe mwankomyawo era olwakomawo nasookera kukola organisation bayita Women at Work International nga njagala kubuulira abaana engeri gye barelatinga ne society kati kyekyankomyawo wano naye era bwenjira nenkwate kubo nengula ki nenzirayo abazzukulu 11 kati MD alina abaana basatu Rashidi alina basatu Christopher alina basatu Rema alina babiri Zaina alina omu bonna bazaalira California abamu bazaalibwa kuno kati nga aba Rema bazaalibwa kuno naye basigadde balizaalibwa Rachel alinda ky'okuwaayo omuzzukulu Rachel yagamba nti bw'aba tannaba kuweeza kigambo kya Mukama kimalayo ayagala kuweeza kigambo kya Mukama ate Mukama amubuulire nti eno ye time oyo gwolaba takola kintu nga tamaze kisabira kati bwe kitaggweeyo abeererawo aba ali ne Mukama we takola kintu muyinza omuga nti genda wali ne mukwatako nemugagenda agamba Mukama tannagamba genda wali bwe mubuuziza ku byobufumbo bwe agambye buuza mami agamba buuza mami kuba ye tasobola byeyogerera naye tekisigamba nti talina muntu kuba sijja muyita mubeezi tannakola ki tannamutulaga tannamundaga officially naye ng'alina omuntu we tali kuno bakukuta batyakukuta omwana Rachel tayita manyi Luganda ate MD amanyi Luganda MD wamuzaalira wano MD namuzaalira wano Rashidi namuzaalira wano Christopher ne Rachel nabazaalira eri kati kyova olaba nga lwekyakalubirira oluganda olw'ensonga kirimu omuntu okujja e Masaka ne bakukuba mu Amerika ng'ovudde Masaka ne bakuba mu Amerika ne bagamba tandika okwogera kisembi y'Abamerika tekikubaawo kakati ndaba emyaka 5 wa emyaka giri 5 mu creative arts abantu mwenna njagala mukitegeere si mu kuyimba mu creative arts mbadde natandikira mu Katemba nga ndi ku stage nengenda mu film nengenda nkoze ebintu nga byonna nenyimba okuyimba kuno mukijjukire kuze emyaka 25 emabega surprisingly nange nonkuze emyaka 25 mawuli watandika nkulaba muno entertainment ebyo nanga byonna kati emyaka 25 abamu babuzabuzibwa ye abadde mu mirimu gya Nakyewa nedda mirimu gya Nakyewa emyaka 25 naye n'okuyimba emyaka 25 naye kati waikoledde ebintu emyaka 5 bwolina emyaka emeka bannaa emyaka egyange giri 65 olwaleero nina emyaka 65
kuukula bulungi sikaddi wannagaana bawe ku magezi abakyala bano nga babayiika mangu n'abasajja ffenna tukubatigwawo nedda nze kyenkola ekintu ekyange kyenkola ndya bulungi ate neeyagalira ddala kati oyinza okutunula ku bifaananyi bino ekyo kifaananyi nakikuba 2 weeks ago ekyo kyemulaba 2 weeks ago that's me ate nga ow'ebifaananyi namugamba tonkwatamu ndeka nenkanyanya wane ojja okukuba muno obukanyanya wane nabuzino lifeline nzirina ngulina era namugamba togijaako yadde tonkwatako mu feesi yadde akatono but that's me nga ontunuza mu kamera abantu nga beeyagala naye sente oba tebalina weeyagala oti olina sente zennyingi ki nazaala bambi kati ze nabivaako abaana bebakola mbagamba njagala kino njagala kwebakako mu Serena nga basasula nga nebaka kyenjoya bakiŋŋamba buli kyoyoya kyonna ndi mu myaka egyoya bwe baŋŋamba ne banterawo tiketi buli mwaka nina okulinnya neŋŋenda gyenjagala obangenda mu Amerika obangenda wa baginterawo bannanga abaana bange mwebale nnyo okunjagala mwebale n'okuba nti mwanterawo tiketi eyo kuba njibanja nzigula buli mwaka era ngenda imaze emyaka eki 5 nga ngikola tegamba abantu bazaale abaana bane muzaale ng'ate muzaala bulungi mu spacinga temuzaala nze na spacinga mama otandika ekirooto kyo kyemanyi buli omu aba alina kyalubirira oli mumativu ne music industry ye Uganda era kyewala olubirira ebimu bituuseeko nze nabituukako dde byange byenali ndubirira kyenali sirina ye copyright no tetwagirina naye kati federation egituleetera mutabaani wange musuuza alwanye ne baba nayogera ebingi ne boogera biki ne byogera biki ffe yatulema abakulu twalema okugisikayo naye omuvubuka ze najja n'amaanyi atusikirayo copyright lawyer bannange ekyo kintu kinene nze ku wange muwa credit kuba ne bwavaako kati nabanga takyali president wa federation aliseewo ekintu akitulekeddewo akitukonedde kati n'olwekyo ndi mumativu ebbanga lyetukoledde mama Halima toogerangako ku musajja aliwa era abeerawa amaono mugamba ekyo oba tukireke buli kimugambe kuba nyirire olabika bulungi afugirira ayina okuba nga waali afugirira waali America Uganda ali America talina mutawaana atuleyo tuze nakola ejjena nenkola ejja mutuuka ku bukadde buno bwe tuliko nga temikyali mu bino tulabagana ddi mugwa bugwi oba nguli oti eyo bane okyaliyo kyendya tegwe nange gyendi bwe mukaddewo temudda mu bino byammwe bya kito obulidde gyali emyaka agimazeeyo tumwa ebitiibwa bwe yeemu amaanyi twasigalira naye tanjogerako nange simwogerako katonda wange biri private bintu byabwe biri private tutambula butambuzibwe tutyo linnya lyokatya kamanyi gyali nange manyi gyali naye nga ekyasookawo nagamba nina abaana bangi saagala abaana bange mmwe mwenna kundaba ne Tom ne Harry ne Martin ne Paulo kubanga tebikoze owulidde kati bwe tebikoze namwe mujja kutandika okulowooza nti katutambuze ekintu osooka n'ogendako wano n'ogendako kati tesaagala nveewo babalangire tya nange maama wo oyo namulabako nange maama wo namulabako nengamba kambidde obutusala nafunayo omubwati oba mujjukire kitawe w'abanange yafadde dda naye nenfunayo alina ebizibu tumusuubire ku kivulu kya 50 years ajja kubaawo nga tumaliriza twadde ne debate era ekyatambula osobola owagira omusajja emyaka 5 okuwasa akawala akato kakenkana wa 19 2 omanyi abawala nze kati nazaala ndi mutonya omala okuzaala oba okuze owulidde naye tekati ŋŋamba nti saagala mwana kuzaala mwana
sikyagalira ddala naye omwana nze ku bwange nandigambye omwana bw'ava mu 20 ne yeeyongerayo ye ne yeesabye olagamba nti njagala omusajja omukulu eyeekoledde amanyi kyaliko gwe neetaaga saagala kavubuka kato kagenda kuntawaanya ate nga kakyayagala abalala ng'ali mu myaka 2 n'okweyongera waggulu naye ng'omusajja ono amanyi nti agenda kulabirira omwana si mwana kubanga emyaka 18 aba afuuse omukyala mu mateeka mufe abazadde omwana ow'emyaka 18 ne bw'aba wezzaalire akyali mwana owulidde kati nze ngenda mu masomero kyenwanyisa baana bano obutafuna mbuto nga bato kyekintu kyenwanyisa njagala omwana atuuke mu yunivasite yeerondereyo munne bwe balina ebirowoozo ebyenkana nze era abaana bange bagamba linda otuuke mu yunivasite weerondera omuntu oyo nga mwenna mulina ki ekimu endowooza yeki yeemu maneja okutwala wamu okivumirira okiwagira nkivumirira nti aba kyali muto owataano awase wataano munne owataano talina kuwasa wataano munne asobola n'okuwasa owasatu olw'ensonga baba omanye abakyala tukula bu sipiidi ate tosobola kulonda n'emyaka 25 ate nondo wa 26 temujja kugira kikola londa kakusingako obukulu ng'ategeera